baliraanye omusajja gwe bayita Geoffrey Lutaya Honorable. Omusajja oyo mugamba aleete ssente zange, mumugambe aleete ssente zange. Nkooye nina audio ze wano nga nsuubiza nga bagenda okumpa ssente zange na buli kati. Tuli mu mwaka mulamba kyenkana, mwaka mulamba era tampanga ssente zange ezo. Naye engeri gye ngenda okuzimubanjamu abamuliraanye mumugambe omusajja masika ali ku mukutu. Honorable Lutaya omusajja muwe ssente ze. Nkooye okumwegayirira, tewali nsonga lwaki mwegayirira nga nakwata ssente zange nenzimuwa. Ate n'azinyaga natazikolera na byazimusasuza. Mbikooye. Yali yampangisa kukola ekyotera waliyo show gye yali ampangisizzaako. Naye nga simanyi nti sheyo gyantwalako yali ateevuganya ne show y'omuntu omulala eyamusooka eya Moses. Kati ye bwe yambuulira n'andaga ati agenda kukolera walala, tagenda kukolera mu kifo kiri mwe tukolera bulijjo. Kumbe mu kifo kiri mulimu show gy'amanyi eya Moses. Ne tukola obulango ne batimba posta byonna n'abikola. Show bwe yatuuka security y'ekyotera n'emuyimiriza. Geoffrey Lutaya akaseera kayolekedde kandibeera nga si kalungi bino ebintu okubeera nga bivaayo. DJ Masiko agamba Geoffrey Lutaya alina okubeera nga amusasula. Geoffrey Lutaya agamba sigenda kukombyayo wadde n'olwataano olubiibibi. Yes, wadde oba kyonna ekiyitibwa mbu ssente sigenda kubeera nga nkukombya. Lwaki bino eno bivaayo? Mwena mukimanyi bulungi nnyo nti tuli mu political season, akaseera ka bululu, kaseera ka byabufuzi, akaseera ka kulonda. So omuntu yenna yandyetaaza okukuba ekigo oba opponent wo ate ayisobola oyitira muntu yenna nasobola okubeera nga akusuula. Ye DJ Masika agamba tebiriiko byabufuzi, nze njagala ssente zange. Geoffrey Lutaya akaseera kali nti engeri gye ndi mu kubeera nga mbiidinga nkomewo okubeera nga nkulembera abatuuze bange. Kati ono akireetanga advantage osobola okubeera nga nsiigako ebisooto annemese abantu bange okubeera nga bannonda. Sooka oliize audio zino ez'amasimu agabadde geesindikibwa oba gabakubirwa n'okwesindikira audio notification ku WhatsApp. Oliriza bulungi nnyo emboozi eno onootubuulira ani mutuufu ani mukyalo. Naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba subscribinga no Cosmix Media tujja kubeera nga missing updates naddanga zino. Si wano Cosmix Media nkujjukiza bannaffe abalegit shots enamba y'essimu yeyaawo. Omuyimbi nga yandyetaaza okukolera music video ennungi weebali. Ate omuyimbi nga tulina bulungi ssente za music video ezitebeera expensive wabula nga wandyetaaze visualizer nazo bazikolera ddala. Ab'amasomero balina special offer gwe bakubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. Show yaffe n'egiyimiriza nga bagamba nti yakoleddwa mu mutima mubi kulwanyisa yooli ya Moses. Ya Moses naye yankubira n'aŋŋamba nti ate sheeno ku show yange mutaddeko show ne mugamba mu mwami Masiko oyo saategeera nti waliyo show kuba ne Moses yali tannalanga naye ate ono alina radio kwalangira. N'agamba Moses nti olaba alanze ebbali eno waliyo show yange. Ne mubuulira ne mugamba omanyi kati neekomiitinze dda nti ngenda mukola kuye mpaako na million 2 okubanga agenda kunyongera 3 oba 2.5. Ssente si nnyingi yampaako million 2. Kakati tutuuka olunaku lw'okukola nga show ye poliisi n'egigaana ne babagamba nti show tugenda kukola show eri eyasooka, eno show tezze mutima mulungi. Nze nali sirina kye muganye kukola. N'aŋŋamba nti ne mugamba kale bw'olitegeka walala ndijja ng'omwana we waffe kuba yolu nze yali tammanja kuba saalina buzibu bwonna ye yalemererwa naye ne mugamba bw'olitegeka nja kujja. Kati ategeka ennabyewanga nali sinnatuuka ndowooza nga kuba amasimu alaba ndi wala. Yalinnya ku stage n'agamba abantu nti Lutaya abadde wano, n'agamba tayimbira bantu batono, n'avuga emmotoka ye n'agenda ng'ayogerera ewantu we sinnalinnyako. Kakati nanyiiza nti mbadde muyamba buyambi, nakikola kumuyamba ng'omuntu gwe ŋŋamba nti kale eri yali ategese ne tutakola kamuyambe. Ne n'akyogera mu ku stage waggulu
nanjerega ebintu bingi yabutambuza obutambi awo ne saamuddamu era bwe yankola namugamba nti nja kkuwa tofaayo nja kkuwa nga naye sigenda mmwe nga nja mubonereza kumulaga nti omuntu waba akuyambye kitumanya nti omuntu akuyambye mulekere naye ekitiibwa kye buli lwankubirako nze lindako mumanda oba olwokubiri buli lwaddamu tofaayo nja kkuwa naye mwengenza omulaba nga agenze wala naye bwana nga bwafunye option eya kooti nja kujaniriza naye kiri kimu nti bwampangula tansonyiwa naye nange bwe naamuwangula sigenda kumusonyiwa kuba mmanyi nti tabanja muyamba buyambi naye bwe naamuwangula sigenda kumusonyiwa ekiŋŋaano zimuwa ezo miliyoni 2 saagala kulaga bantu nti kuba tugenda mu kalulu batekinga advantage eyo ey'okuba nti omuntu akola ekintu kyonna abeeko kyakufunamu oba kukozesa ekyo kyayagala olw'okuba kalulu nedda akalulu weekali naye kavaawo nze nsigalawo saagala kunkozesa lwa kalulu nti kajja ompanikinga lwe naaleka ono n'akikola n'omuntu omulala yenna ajja kgenda abibikola abantu kamulemereko akole kyayagala nja kumufuna ate miliyoni 2 zezimbuza omuwa abaliraanye omusajja gwe bayita Geoffrey Rutaya Honorable omusajja oyo mugamba aleete ssente zange mumugambe aleete ssente zange nkooye nina audio ze wano nga nsuubiza nga bagenda okumpa ssente zange na buli kati tuli mu mwaka mulamba kyenkana mwaka mulamba era tampanga ssente zange ezo naye engeri gye ngenda okuzimubanjamu abamuliraanye mumugambe omusajja masika ali ku mukutu Honorable Rutaya omusajja muwe ssente ze nkooyo okumwegayirira tewali nsonga lwaki mwegayirira nga nakwata ssente zange nenzimuwa ate n'azinyaga natazikolera na byazimusasuza mbikooye yali yampangisa kukola ekyotera waliyo shu gye yali ampangisizzaako naye nga nze simanyi nti sheyo gyantwalako yali ateevuganya ne sho y'omuntu omulala eyamusooka eya Moses kati ye bwe yambuulira nandaga nti agenda kukolera walala tagenda kukolera mu kifo kiri mwe tukolera bulijjo kumbe mu kifo kiri mulimu sho gy'amanyi eya Moses nga ne tukola obulango ne batimba